Akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku by'obusuubuzi kawadde Minisitule y'ebyobusuubuzi n'amakolero nsalesale wa ssabbiiti 2 zokka okulaba nga bafuumuula abagwira abeenyigira mu kukola emirimu egikolwa Bannayuganda. Kino kiddiridde akakiiko kano okulondoola ensonga ezaawaabwa ekibiina ky'abasuubuzi ekya Kasiita abategeeza Paalamenti ng'abagwira bwe beenyigira mu bizinensi ezikolwa Bannayuganda ng'ate tebaggyibwako misolo. I saw the Chinese hawking them and he was speaking broken Luganda. Lukumi. Now, can we give Ugandans as a gift when we chase those foreign business traders during this Christmas as a gift? Ababaka ababadde abakambwe basaba Minisita w'ebyobusuubuzi n'amakolero Amelia Kyambadde abannyonnyole ku ngeri ki abagwira bano gye bafunamu layisinsi okutandika emirimu gya lejjalejja mu ggwanga kyokka nga abasinga bagira mu kiti ky'abamusiga nsimbi. I don't think we should be taking these matters lightly. It is ping-pong. It is ping-pong from the ministry. They had the communication from the... No. Honorable Minister, please don't undermine us. We are talking about real pain of the people. So when we give 3 months... Ye Minisita Amelia Kyambadde asabye akakiiko kamukkiriza atuule wamu n'ebekikwatako omuli Uganda Investment Authority KCCA ne Ministry evunaanyizibwa mu kuyingiza abantu mu ggwanga batuuke ku nzikiriziganya olwo bakola alipoota gye banaayanjula ku Lwokutaano lwa ssabbiiti eno ku nsonga eno. Wakyaliwo okuteesa wakati ate wa finance n'okwebuuzaako ku nsonga ezimu kubanga bo bagamba aba finance nti bakola ku nsonga nnyingi nnyo ate nga nze wa trade nja kukola ku za trade zokka naye ensonga eyo ebadde tuba kya gavumenti ekyagezaako okugyogerako naye tujja kuvaayo nga ministry ate twongere okugirondoola nga twalondoola ya UDC ne tukiyisaamu. Ndowooza tubadde tukirekedde nnyo finance naye naffe tujja kuvaayo tulabe nti tukitereeza. Ababaka abatuula kakiiko kano bakkiriza okusaba kwa minisita wabula bategeezezza nti kyekiseera abagwira bamuke eggwanga baddeyo ewaabwe baleke emirimu gy'Abannayuganda nga mu ssabbiiti 2 zokka tebaagala kulaba ku mukyayina yenna mu kikuubo. Abavubuka baffe n'abawala baffe bali awaka batudde kati nga tuyinza tutya okutuula wano ne tulaba nga ensi yaffe ng'abantu bagitwala nga tulaba. Abagwira tebajja kuyinaayina nga we bakola bizinensi nga Munnayuganda eyiye eggaddewo. Tugamba baggalwewo bajja kuggulawo ng'empapula zaabwe zimaze okubeera nga bazisengezze oba n'okuddayo kubanga ekyabaleeta si bwe bizinensi obuli mu bikuubo bwe bakola. Ku Racket TV, Samla Hanifa amalindirire.